banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo Naawe Osobola akatabo akawandiikibwa muganda wange Simon Ssenkaayi kagula emitwalo 10 weefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obw'enjawulo obuteekateekeddwa obulungi. Tukyali mu katabo kaffe munnange ebyama ku buwanguzi n'obusukkulumu ne tugaa nti teri kikyuka mu bulamu bwo okuggyako nga ggwe okyusizza endaba gy'olabamu ebintu. Okawulidde ako twawadde ekyokulabirako bannaffe abatambula nga balya mu kkubo ne bagenda ate basalawo basuula ebikebe mu kkubo. Waliwo yawadde ekyokulabirako eky'oluguudo lwa Kabaka njagala wano baateekawo awatambulirwa kyokka ate oli ye n'asalawo n'atambulira mu muddo. Kaakati n'olwekyo teri kintu kyojja kugira okuggyako ng'okyusizza ggwe endaba y'ebintu. Luga nti ekimu n'abantu abatuula mu mmotoka n'anywa amazzi akacupa ne kamuzimbirira mu mmotoka y'ennene okutuuka lw'akayisa mu ndabirwamu n'akasuka ebweru. Olwaleero tugamba tutya nti okufuna okumanya tekikyusa bulamu naye okutegeera okumanya okwo kye kikyusa obulamu. Okukufuna kimu n'okukutegeera kirala. Emirembe egy'edda omuntu eyafunanga okumanya okusinga abalala oyo nga yafuga abasigadde. Kyokka mu nsi ya leero ne bw'oba mumanya otya naye nga tonyiikidde mu kumanya kwo otegeera omugaso gwako okumanya ku kwolina awo tewajja kuba makulu. Okusoma amateeka n'ogategeera kyokka n'ogaana okugagondera tewaba mugaso gwa kugasoma era gaba tegasobola kukola mu bulamu bwo. Amateeka ogamanyi naye ate ogaanye okukola ki? Okugagondera. Osobola okusoma ebintu bino oba okiwulira bino byendiko wano naye bw'otabitegeera kubigondera era okubikozesa mu bulamu bwo obwa bulijjo ate tebiyinza kukyusa bulamu bwo wadde akatono. Omanyi abasinga bagamba nti akatabo k'osoma ako kannyumira. Bannaye Ssenkaayi yawandiika okozeewo ki? Waliwo awulira obuwulizi n'agendera awo. Tebiyinza kuleeta nkyukakyuka mu bulamu bwo nga tolina ky'okozeewo. Abantu bangi bawuliriza emisomo gyaffe ku leediyo naye bameka abakyusiddwa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Yakoma ku kimu kuwulira nawulira wakolawo ki? Omuntu n'awuliriza oba n'asoma ebigambo nga bino ebijjudde omwoyo ogwogera n'obulamu naye era omuntu oyo n'asigala nga kye kimu. Endaba ye ey'ebintu n'esigala nga y'emu era ebizibu n'asigala mu bye bimu. Okusomesa omuntu kumuyamba okufuna okubikkulirwa naye okwennyika kw'omwoyo gw'omuntu oyo mu kigambo ekyo kye kireeta enkyukakyuka mu bulamu bwe. Ekintu okiwulidde n'osalawo okubaako ky'okola omwoyo nga gunnyikidde. Mu byawandiikibwa ebitukuvu engera 23 vaasi ey'omusanvu kubanga nga bw'olowooza munda ye era bw'atyo bw'ali. Tweyongere mu maaso. Mu nsi sinnalabayo kintu kizibu nga kukyusa muntu engeri gy'alabamu ebintu. Katonda n'akuwa omukisa ogwo bannange n'okyusa n'otandika okulaba ebintu mu ngeri endala. Guba mukisa. Amazima okuggyamu omutima gw'omuntu oba ekibumba kye n'ossaamu ekirala kintu kyangu kubanga kikoleddwa mu nsi emirundi emiyitirivu obungi. Okugenda ku mwezi nakyo nno kintu kyangu kubanga kikoleddwa amawanga mangi newankubadde lugero erifu abaddugavu. Naye ekintu kye bayita okukyusa obwongo bw'omuntu asobole okulaba by'atunuulidde
atabikkirize kintu kizibu nnyo. Kubanga n'okutuusa kati ensi ebonaabona lw'abantu abagaana okukyusa endowooza zaabwe ne bwawankubadde balagiddwa amazima. Oyogedde nnyo Ssenkaayi. Oyogedde. Ekyo ye namba 1. Omuntu omulaga obuzibu obuli mu kintu kyakola n'akulaga nti yabitegeera nnyo. Abitegeera. Amazima gali nti ku nsi kuno ne bw'okola ki okwekuuma n'okukuuma byonna by'olina n'onyaga eby'abalala era n'olemesa abalala okubaako we batuuka, olunaku lukya ng'endala zonna n'oleka byonna by'obadde olwanirira. Byonna n'obireka. Kale ekisinga obukulu mu nsi kukozesa ky'olina ositule abalala. Totwala bintu by'abanafu. Tonyigiriza balala. Tolemesa mulala. Tegeera amazima gano. Ogagondere mu mwoyo gwo. Gasobola okukyusa obulamu bwo. N'okutaasa obulamu obwabo okuzikirira wamu n'abantu bo. Enkya Lwakutaano. Akantu kano nja kukaddamu. Olunaku olw'eggulo nasomye ekyama kino ku buwanguzi n'obusukkulumu ne nkusuubiza nti olwaleero ngenda kukiddamu. Mu nsi sinnalabayo kintu kizibu nga kukyusa muntu engeri gy'alabamu ebintu. Amazima okuggyamu omutima gw'omuntu oba ekibumba n'ossaamu ekirala kintu kyangu nnyo kubanga kikoleddwa ensi emirundi emiyitirivu obungi. Okugenda ku mwezi ekyo nakyo layisi kubanga amawanga mangi gakikoze newankubadde olugero lwaffe nti munaifu ku lugero eri abaddugavu ezo ensonga tetunnazirowoozaako. Naye ekintu kye bayita okukyusa obwongo bw'omuntu asobole okulaba by'atunuulidde ate abikkirize kintu kizibu nnyo. Kubanga n'okutuusa kati ensi ebonaabona olw'abantu abagaanye okukyusa endowooza zaabwe newankubadde balagiddwa amazima. Awo kituufu nnyo. Ali ku mulamwa Ssenkaayi. Ensi ebonaabona olw'abantu abalemeddwa okukyusa endowooza zaabwe n'endaba y'ebintu newankubadde balagiddwa amazima. Jo nakuwadde kyakulabirako kya bannaffe abasumba, bannaffe bayimaamu, ennaku zino buvidiyo butambula, bayimaamu babuulira kola bwoti bannaye mukole bwe muti. Amazima gali nti ku nsi ne bw'okola ki okwekuuma n'okukuuma by'olina n'onyaga eby'abalala era n'olemesa n'abalala okubaako we batuuka, olunaku lukya byonna ne bigenda ng'endala zonna n'obireka by'obadde olwanirira. Kale ekisinga obukulu mu nsi kukozesa ky'olina ositule abalala. Totwala by'abanafu. Tonyigiriza balala. Tolemesa muntu mulala. Amazima gano gategeere. Ogagondere mu mwoyo gwo. Ate gasobola okukyusa obulamu bwo n'okutaasa obulamu bwo okuzikirira wamu ne munnaye n'obwabanno. Obulamu bwo nga bw'oli gwe mugatte gw'endowooza zo zonna zokkiririzaamu bwe bulamu bwo. Omugatte gw'endowooza zo zonna values byokkiririzaamu bwebwo obulamu bwo bw'olimu. Obwo bw'olimu kati gwe mugatte ogw'endowooza zonna zokkiririzaamu. Omuntu mu nsi ne bw'afuna ekyamagero oba n'alaba obuyinza bwa Katonda mu bulamu bwe tasobola kukyuka. Olw'ensonga abatasobodde kwennyika mu maanyi ag'obuyinza
bw'aba alabye. Ennaku zino olw'okuba abaddugavu tetwagala kumanya mazima tusobole okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe era tubukole. Wazzeewo omugigi gw'abantu abanoonya eby'obwereere, abanoonya eby'amagero. Oluvannyuma lw'omuntu okuwulira ebigambo bino akola okusalawo mu ye okutandika, naye ate alemererwa okwewaayo okutandika. Asalawo okutandika naye n'ateewaayo kutandika. Singa ebyamagero byali bikyusa abantu, singa ensi tekyalimu bantu babi, kubanga n'ababi abakola ebibi bamanyi enkomerero yaabwe, naye era bagaana okukkiriza, kubanga bafuna endowooza nti bo banjawulo, tebasobola kulemererwa. Kyekyo kye naga nti muganda wange juzi yali ku kyeye Japan awo n'atunyumiza nti bwe baatuukanga nga bagamba mu Japan ssaawa ya kusaala. N'agamba kale kati lwaki temusaba Katonda oyo n'abawa ssente eri mu Afrika okusinga okujja tubabonyebonyezenga wano? Ekyokulabirako ekyangu, ebyawandiikibwa ebitukuvu bikakasa nti Abayudaaya baalaba ebyamagero byonna ebyakolebwa mu Misiri ne baggyibwa mu buddo, naye era tebaakyusa kiri awo, tebyabakyusa kiri awo. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.